Faadi UG News mbaniriza akadde kano muli mutya banange mwasibye mutya mwe nabagifollowinga eno bagita Faadi UG News. Faadi TV ne YouTube channel zange zino zombi muzifollowing ezo naliyo KBTV UG eba ya reviews kusane updates ezikwatagana ku Automatic KRTV Uganda now reviews ezikwatagana films za Automatic mbaganyi bibaza mbagaba nti mwenye okubanga mu followinga abali mu gwange lya akabagida adyawo bagamba nti muli babode nnyo gwe batemye olw'okusobya ku olubuto agamba nti basoose kukola ki basoose kukkaanya bino byabadde Kasambya mu Lugazi Central Division. Omusajja mukulu bamukabadde bamukubye mizibu sebo yagezaako kwagala okusobya ku olubuto. Faadi TV UG subscribe wenyige ne kale Faadi UG News YouTube channel yange KBTV UG eriyo KRTV Uganda now stay on YouTube platform eno bagita Faadi TV UG eriyo ne Faadi UG News naye mugifollowing. Ono bamukubye mizibu yagezaako kwagala okusobya ku olubuto kumbe babadde bamulabye kibamukoze bakalakasolo nebifaananyi bimu sagade biteeka mu video muno ebiraga omusayi bamukalakase bamukubye omutwe kataba gwase kugambye ekyabadde wali yabadde ndondi gyabadde miggo giri emikambwe gyabadde miggo giri emizibu kugambye yakiguddeko baaba yagudde mu mbi z'abatuuze Berugazi yageza kwagala okusobya ku olubuto ne bagamba sewo yatukiriza mizeejo era polisi yagenze okujja nga gye bamukalakaseeko baaba tobala nga gye bamukalakaseeko tobala ndowooza omulengera apookya na biwundu bamukubye omutwe ne bagwasa bakubasagadde mbalaga bifaananyi YouTube oyinza obutakkiriza video ebiraga omusaayi naye ng'omutwe gwo bagwasizza abantu bakoowu era munnange yonna gy'olikola ebintu ebisinga nga weegenderezo gyagenda okola ensobi bajja kukuligita mwababbi ogyagenda oyagala okunyakula ekito bajja kukuligita bajja kukusabula abantu bakoowu Uganda abantu bakoowu musubscribinge munyige ne kale bagita Faadi TV UG yageza okwagala okusobya ku olubuto abatuuze bangi bakyewuunyizza naye nga baaba yabadde ndigito baali gisooli ebifaananyi byendeseeyo ne maaba nanga biraga omusaayi ate singa polisi yamwangudde yabadde agenda kufa oyo omusajja yabadde agenda kufa naye ye wakana agamba nti baateeseza n'omukyala nti akole ki nti munnange bagende beeyooleyoolemu agamba nti baateesezza omukyala kituufu baateesezza naye story kubanga polisi yalegeza tegenda kubanga ebuuza ku mukyala oyo banoonyeze balabe omukyala yeeryamu story ki omukyala abasinga bagamba nti alabika yeeryamu gambye nsajja ati yagudde mu mbi yaziguddemu musubscribinge munyige kade abali ejamani baliri bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga munfollowinga abali mu ggwanga erya Oman bagamba nti muli big nnyo okubanga mugyekomerako bagita Faadi TV UG like ngo subscribinge onyige kade ndowooza omulengera bamukubye nalugesa nga takyayogera nakwogera kugambye ng'omusaayi oguva mu mutwe ng'omusaayi muyitirivu bamukubye omutwe ne bagwasa omanyi okugwasa bagwasizza ne munnange ebintu bya Katonda zinadde mayita gye nakuwona ne munnange agenda atereera kubanga omutwe ng'egye bagwasizzaamu bamukubya amayinja emiggo ate ebiseera singa abantu nga bakuba omuntu kati nga bakuba abantu bwe bati bana babazizza emisango abasinga bakuba ku mitwe abatanakyayagaza kugulu abatanakyayagaza lubuto abatanakyayagaza mugongo basinga kuba ku mitwe kyobola bisesinga polisi bwe bezereeti abamu esanga baafudde basinga kuba ku mitwe kubanga omutwe ogwo guyinza okuleetera omuntu okufa amangu ne kati subscribing onyige kade bagita Faadi TV gimbe bulungi mweraba.